Nego toyinza kujjanga wange okutukunamira okuva ku Monday mpaka Sunday n'otukunamira mu ttuntu n'otukunamira mu budde bw'enkuba n'otukunamira mu kasana pereketya weetunda tetwategedde ntwaze ku mudaala kugula gistring bagiraga ebweru alaga kifaananyi ky'abaana baffe abamwagala TV z'eggwanga ziraiva abaana baffe bali mu holiday ng'ogira mu gistring olina ensawo eriko fucking abaana baffe bamanyi oluzungu ne bakubuuza ki okutta ensawo efaanana bwetyo n'oddamu ebyekisiru ne kamasiki kano kazaataddeko mu mulowooza ebadde fashion sayini ya butiitiizi abayimbi abo bwe batebetaaga baaninga lwakuba gavumenti simanyi kyetukolera ekirala njaga okukakasa abannayuganda bano bawaaga naye baakooba kunamira ffe ebizibu bye tulina Uganda bitumala twayinza twongerako tukunamira kuva Monday mpaka Sunday role model w'abaana baffe kuba ennyimba zaakubaza abaana stress omukazi bwe muyitirako soogenda mu periods nga teweeyagalidde stress esookuddza mu periods osobola n'okuddamu emirundi n'emirundi for as long as you're stressed jjukira ku lunaku olwo eddoboozi liva wansi nga bwe lige stress ajja mujjula but eno osobola okuvaamu ng'ogudde naye nga ndaba agenda oggwa ye gwe Sheebah kuba singa badde competition y'amazina wandibadde oyita kuba ekituufu Sheebah muzinyi ekikuzaaza abaana abangi bonna ne bafuuka banywi ba mwenge nga bagwa ku kkubo n'azadde omu ng'alina looya we amuliisa amunywesa amujjanjaba akola ki nga wampisa ku kyalo amanye eddiini ye ani abaasinga nange mu byonna omukazi azaala nga nakawere najja n'ayimirira nakkuba layivu najja n'ayimirira ng'akyalabikako mumuwanga ekitiibwa gamba mutya nno abatulaba abatuwuliriza ababeerako abasubscribing abakomentinga abalayikinga abasharinga mwenna mugamba mutya amannya kalulumu namutebiranga bulijjo leero ndina musama oga kulekayo Dubai sigenda Dubai njagendayo ndowooza nga ngenza oba kukola naye Dubai abaana bamufuulanga kasubi nga obanga agenda ne kasubi eggula ennyaanya kulekayo Abuja yasooka Dubai katoyagala gwe yiga nnyonyi nagiyiga dda nze ntambula bannange kulekayo Nigeria navuddeyo bannange you guys from Nigeria, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Omufuna obudde mufuna omusajja wange mu Nigeria. Balina care. Ekirala sente weeri sente zaabwe zirabika like sente yaabwe ina value. Shabimu amaze funayo musajja. Amanyi kati nze nadde ngeze mu business. Gendayo mu business. Genda. Ate nzirayo. Munkwate bulungi sawa yonna nzirayo. Naye wabadde okomawo n'oteka ku status n'ogamba mbwe ennyonyi eyimiridde yayimiridde awo ng'efuna abasaabaze nanyiize nnyo omanya awo ekiro ekyeru ekisinganya n'ekiddugavu awo ate nga tebagenda nze nabadde manya emputu y'abatakisi b'e Uganda kumbe n'ennyonyi z'e Nigeria zibikola nanyiize nnyo bannange abasaabaze yabadde balondawo waggulu byebali webali wali olinnya ku nnyonyi walinyako ku nnyonyi nagirinnya mu kiro ate olaba byali bya kirooto kati njagala olinnya reality bamu byekirooto naye nga byonna mukole ssente ate mwemanyizo ziryako naye olaba obadde otufuga tonnalinnya omanye girinnya naye Abuja wannyumidde nnyo manye Abuja kati Abuja ba governors ba centers gye basula kati kizibu okulabayo ne boda teri boda mu Abuja waliyo taxi Uber ina kubanga opangisa mmotoka tebakkiriza boda kuyita mu kibuga toyinza kulyayo bireekaana naye we nagenda e Lagos nga banne wakiseka kisenyi nga kisenyi kyennyini ekiwedde emirimu ngamba oh my god what is this nekiro nali ngenzeyo ku macanga nagwe ngenzo meeting then zemu ninyenyonyi nzira Abuja abadde yogera nabo mu lulimi kyo Nigeria tolumanyi oluzungu watugamba nabadde njogera gundi yaabwe speaking English waabwe Pekin tebalina broken balina oluzungu lwabwe boogera lutegerekeka naye balina customer care kyova batusinga ssente bategeera nnyo customer kati kakati nalinnya ennyonyi neŋŋenda navudde Abuja nalinnyewo ennyonyi naye osobola ovugawo emmotoka nenze nadde saavugawo mmotoka nabadde ninayo bemmanyi kati air ticket nkubulya air ticket sente meka ze nagiguze wagiguza bannange yanzija Abuja mpaka Lagos nagiguze $300 sente mekeze Uganda ke kakadde nkakamu something neŋŋenda e Lagos dakika 35 neŋŋenda nenkola bye nabadde nina okukola nezamu nenenya ennyonyi nenkomawo Abuja neneebaka
Munaku alabye. Aha, munaku akufa. Ennyonyi bw'enaakugweramu omunaku ng'alabye. Egenda kubeera kanzigwamu ziremu njirinnye. Era nzire Nigeria. Ne batugamba abantu abalinnya ennyonyi. Omwana yatugamba babakola. Ndako nno Thailand. Bangambye engoye zaayo nnungi. Batugamba. Mutembeeyi. Jjukira Jostede ne Prima. Nze sifaayo. Nze ndi mutembeeyi bangambye Thailand engoye zaayo nnungi naddala ez'abaana. Otembeeya ki? Ntembeeya ngoye. Ndi mutembeeyi wa ngoye. Naye Abuja nzirayo. Ogenda meeting ani ku luno? Ate gonna meetings okwasoose munaabategeera bagaggamu. Kwekyabamanya tali munaku we Nigeria ayinza kubeera Abuja. Ani gwe walabyeyo gwe tumanyi? Bangi, nalabye bangi. Nasinkanya abantu bangi wano be mumanyi baserebu bammwe be mumanyi. Be nabadde ngenza okulaba. Oba ogenda zanya mbi Nigeria? Nabadde nina ne senita gwe ngenza okulaba. Wagenze na PR? Natambula n'abantu bange. Ne tiketi ya wano okuva wano mpaka Nigeria njikubulya sente ze nagigula. Yammeka? Nagigula 2,000 eza $. Njagala nnyo weemanyiza ebintu bya $. Nakomawo ne nairas ezimu nzirina wano. Ziri mu wallet yange mpitirivu. Anti nzira engeri gye nzesaganya kwetawanya nga ngenda kukyusa sente okuziza ate mu naira. Naire mweri mweza wano mmeka? Olukumi lweri like omutwalo gweri gulimu wano emitwalo ena ejja wano. Ogwe Nigeria gulimu emitwalo ena ejja Uganda. So ndowooza wa sente yaabwe erina value. Sente zaabwe esinga obunene 1,000. Mwejja mesije 5. Nabadde saagala kudda by the way. Naye nga Masemba ankubira amasimu. Yanyize nno. Yanyize olunyiga kasabye status. Ankubira amasimu yagenze ne musawo bangambye. Ankubira amasimu nkome wanzize mu bino ebintu by'okwasamira abantu. Akuze mu press conference ya Sheebah ne Cindy ogirabye. Nageze okuwulira ng'omutima gungamba dde Kampala. Kumbe waliwo ekigenda obeerawo leero. Kumbe naye mbadde ngenda osubwa. Mbadde nfudde. Nalyayo birabye. Naye nzize wadde ntuuse leeti. Ne ID yange amawulire nga nagyerabidde. Naye ekinyambye nti lino erinnya lyenkoze omanyi siri wa bulijjona. Yenze wano atwalamu kati theatre ye Uganda. Era nze kati omuntu yenna ng'ajja n'agala kubawa ssente abuuza ani wa theatre. Abuuza Shamim. Ssente zaabwe kati nze nzirina. Munnange ntusali ku mulyango abasirikale baga nga banzigulira nga nnyingira. Olabye engeri Sheebah gyazzeemu. Cindy mulabye ne Sheebah mulabye. Sheebah jidde ku ddigi. Cindy ajidde mu motoka. Okoleka analysis awo enzija yaabwe twandike ne ya Cindy azijidde ddala ng'omuyimbi. Weyandiza omuyimbi ali corporate agenda okuyimbira Uganda abayina abaana kwegamba representing za Uganda bulungi na representing maama na representing jjajja na representing abaana baffe abato n'abawa ekifaananyi ekituufu. Okuyunagula oluggi ekitiibwa kaza akyetaaga bannange ndabyeraavu ne ngamba oh my god olekera paka waggulu n'atuula amukutteko teryamusemberera. Nenga buli muntu yandifunye omusajja mu bulamu bw'ensi era atamulina kusabira Mukama amukuwe naye ng'alina keeya talina keeya muleke. Oli waddemu omukyawa n'ofuna omulala. Bannange okuyu. Ne ngamba maama takisusizzaamu awo abadde alumya. N'omuyaaye n'ajja ku ddigi. Omuyaaye omuyimbi iPhone Sheebah. Yazze ku ddigi. Azze nga amabina gali bweru. Bitatu byonna Gistring bagiraga ebweru alaga kifaananyi ky'abaana baffe abamwagala. Tetwekubira tukole bwe tuti abadde ayambadde damage nga nsaleesale nga tagisibye peesa ne zipu nga tasibye nga ayambadde gistring ng'eri mu bbanga bweti nga tagisizaako wansi nga gistring eri muno bweti mweyitira nga ttatu zeekubye kaleega kokka eriko fuck me fuck you fucking me ngaliko efu zokka ne ngamba weetunda tetwategedde ntwazze ku mudaala kugula press conference eriko n'abaana baga TV ziri live TV zeggwanga ziri live abaana baffe bali mu holiday ng'ogira mu gistring olina ensaawa eriko fucking abaana baffe manyi oluzungu to be fact in public ne bakubuuza ki okutta ensaawa efaanana bwetyo n'oddamu ebyekisiru
ekisiru kibyaze mumpulidde agamba mumubira ku simu mwenna mubina ku masimu ndooza ffenna katwatu kamyaka gy'okwegatta tugende tufune roundabouts lwe ziri twegatte mu lwatu abayimbi abo bwe batebetaaga baaninga lwakuba gavumenti simanyi kyetukolera tatuyamya naddala ffe abalina abaana abato abasomye abaana abasobola okusoma ebigambo by'oluzungu bwe bityo abaana abalaba tv ezibeera live nga mukwata omuyimbi ayambadde bw'atyo omuyimbi akutte ensawo eri bw'etyo ng'ate waliwo wali amuddiridde maama w'eggwanga yakazaala nakawero oyagala okwonoona abaana be naye omwonoona olowooza abamu bwe badde tebalina kuzingako buzinzi ne batateekayo bintu ebyo kyembadde mbasuubira ne badda sayidi emu kamera zonna nga zitunudde eri naye mulimu abamawulira nti abalya bwe balya batama naye nga omwana oyo saala nnyo kwogera linnya kuba erinnya lyo terikyamusaana engeri gye liri nti lya busiraamu bw'olimalayo liggwayo na Sheebah. Toyinza kujja ng'olimusobola muyita kalungi ndo kalungi beta najja ng'oyambadde gistring bitatu byonna wenna kwegamba wenna oli museegu nnyo kana kuseegu sita talina kuba nti bw'atyo bya kisiru byalimu obuseegu ekizibu kyemumanyiko kiri kimu kyova n'abaana abajjano omwana bwe yajja n'ayimba emmesi omujjukira aliwa yafuuka mulokole kati abulira njiri Abdumulasi alina n'ekivulu ku bapa naye ali mu kusabiriza kivulu bamuwadde ekifo kya bwereere asaba obuyambi abayimbi ayagala bamuyimbire ku bwereere namulabye ku tv emu ng'asaba obulango bwa bwereere nze Shamimu ku myaka gyange gino nkola ebivvulu sisaba muntu yenna n'abativisi beeguya Abdumulasi yawumula nnyo eggwanga lino Abdumulasi n'akwata nga abakazi nga bali mu swimming pool yalenerabiza maama w'abaana yino yabibikabikangako naye nga vidiyo ze tezibikka yawemula eggwanga lino kapale yawemula eggwanga lino aliwa obuwemu kyembumanyiko kiri kimu mukama asooka n'akulaga nti gwaliko naye oba waakugwa ate bwogwa todda amba buli agudde mu music industry n'abadde muwemu abasinga babadde bawemu abalala tebaamanya tebaayagala mulimu gwabwe kiringa eno mu theatre olina okukkiriza nti theatre mulimu bw'okkiriza nti mulimu guwe ekyo kyegwetaaga okuweebwa nti mulimu okole nga bwe wandikoze nti okeera ku dduuka era keera oyagala omulimu gw'ogenda gufunamu naye gwe toyinza kujja nga wange okutukunamira okuva ku Mande mpaka Sande n'otukunamira mu ttuntu n'otukunamira mu budde bw'enkuba n'otukunamira mu kasana pereketya n'olowooza nti n'ogenda kumalako Kayo Wisdom abadde ayogera n'agaba bino ebintu byakweragako sitayina kuba bw'atyo sitayina kuba nga sita ate Kayo Wisdom alyawa Kayo Wisdom alya kuba yimbi alina kukuba mumwa tayogera amazima naye nga naye akimanyi kati Kayo Wisdom wanaaba tayogedde agenda lyawo alyawa Kayo Wisdom yazaawo nga bamusasudde akola mulimu kimbuli omulimu omutuufu Kayo Wisdom gwakola akola ki akola ngaani Kayo Wisdom TV ki omuzajja oyagala njogere totya akona gye yali kwakola nga presenter anti katulaba n'obuzibu bwe twafuna mu zi TV zino tezikyawa abantu bali professional kola mulimu ogwo bwe balaba nga omuntu asobola okwasama ennyo nga bamuteeka ku TV kati Kayo Wisdom omuwa omulimu ku TV akole ki ne bamukolako interview awaba kati abadde wali nga yasasuddwa nga omulimu guli gumu gwakuwaana Sheebah okitegedde abadde anaakola ki bakusasudde ne kati nze goba ng'ekindeese nzize kulaba mawulire kola ggulire lyange naye nga mmanyi n'ekituufu nti omuyimbi y'ono sibeera kusaidia muntu atalina mpisa talina mpisa ayogera nnyo singa olowooza omwagwe gukola nnyo singa omutwe lwaki buli kibuuzo kyemumubuuziza akizeemu mu ngeri ki bwe bakubuuza ekibuuzo owulira bw'omala owulira kakasa nti byengenda ofulumya tebiina gwe byafekitinga bisobola okuafekitinga oyo ayagadde obitwala nga bw'abadde abitutte naye makinga sure nti by'oyogera mu audience bijjayo gy'obisindika kuba oyo obeera role model w'abantu role model w'abaana baffe kuba ennyimba zaakubaza abaana bazaagala nnyo tonsobola sirwa abaana yakubya lwimba ki tonsobola ati lwawuliriza ennyimba ze zempalana
zampalana naye alina okumakinga sure ndi gwaddiza empalana agenda mudda mbu atakuddamu oba ogudde ebyo ebintu byakolanga ku bebe kuna Bob Wine. Bob Wine akuba luno ono n'akuba ono n'akuba luno n'akuba luno naye bw'okuba tonsobola Sindi n'agaana okuddamu oba ogwa kyova eno bato nga Buseeguya bw'abagambye bwe gwaliwo agwa. Naye Seeguya omukazi amunyizizza nnyo ate n'ayimuka. Seeguya kikyakoze kikyamu tewali just abantu tebaagala mazima. Obwedda ayagala buli abuuza ekibuuzo abe ng'akuba Sindi. Yazze n'obwana bwe obwa ttiimu ye nga Sindi tazze na muntu yenna azze n'okuyu. Ate abaana be aba boda abamu ne badda ku ludda kuba baategedde ani muyimbi kuba twabadde tujja tuzze kulaba bayimbi nakola press conference y'abayimbi ne twategedde nti kuliko muyimbi ne property master. Ati oli buli wayogeraga nina ennyumba emunyonyo. Tabyogeddeko Sindi abigaanidde. Ennyumba emunyonyo nina ennyumba emunyonyo nina hiti nina eryato ate eryato eryo singa tunatandika okugjayo amazima g'eryato ensaana aginnyonnyola ki ensaana aginnyonnyola ki nga tujjayo amazima g'eryato mwe mumanyi lwaki Sindi atudde bw'ati ali faamu. Sindi wakimumanyi atudde ali faamu ennyumba gye bamulangira nti yazimba ennyumba n'agizimba walala akimanyi ye n'ekyapa akirina. Talina lyato kuba kituufu talina Sindi talina lyato. Ye Sheebah ayina eryato. Naye wano tutandika okugya ebyobugagga by'ebituufu ebyaddala nga nawe ogenda kubeera wano nga tukwogerako bwogenda naye bwe yagira bwati ne balitwala nanyini waliwo n'alikima. Mwana badde ayogerawo n'agamba Sheebah ajje ne pads nnyingi ye gwe si ye gwakyogedde ne nga pads zaaki. Anti padi omukyala yenna kati laba ebbato y'abakyala abakyala holic pads ajje nazo ng'ate ziwera wekiba kisooka yandibadde nga basponsors simanyi ye nanyini holic pads yaali atya Sheebah okakasa Sheebah kalungi okakasa namwe baana mwetulina nebbaala wali eri waggulu ewali ofiisi za holic pads waliwo kati nebbaala ani Sheebah kalungi kati holic pads ziriwa holic pads ziriwa ziba katale genda ozinoonyenoonyeeko bw'afunayo entonotone ezasigala ku maketi atambule nazo. Stress omukazi bw'amuyitirirako soogenda mu periods nga teweeyagalidde stress esookuza mu periods osobola n'okuddamu emirundi n'emirundi for as long as you're stressed. Jjukira ku lunaku olwo eddoboozi liva wansi nga bwe stress ajja mujjula. Naye Seeguya ekigambo kyayogedde si kinene mbaddeko nayo mu ofiisi omuntu omu n'agamba Seeguya ayogedde bubi teyaligambye mukyala mbu kalya yeesobola okugwa abadde talina si alina bubeezi ani abadde alina okyogera ani abadde agenda okyogera nga bonna abaana badde baalidde awo. Seeguya abadde akola gguliro era teyalidde yazze kukola gguliro okugamba nti munnaye mu bbata eno osobola okuvaamu ng'ogudde naye nga ndaba agenda oggwa yeggwe Sheebah kuba singa badde competition y'amazina wandibadde oyita kuba ekituufu Sheebah muzinye. Seeguya agambye amaze emyaka 2 ng'azina 10 ng'ayimba ne ngamba anko Seeguya amututte mu myaka awo ng'emeka emyaka 3 tegeeza waliyo giri egy'okusoma gy'atatu balidde kimanyi Seeguya kituufu Seeguya kituufu agambye Sheebah omaze emyaka 2 ng'okola ki ng'ozina emyaka 10 ng'oyimbaga emyaka Sheebah mukyala mukozi nga bw'agamba era abakyala abakozi tetwagala nnyo bakuba tetwagala nnyo okuba bakazi bannaffe naye ate bw'oyitirira ennyo okukola ebintu eby'essitta z'eggwanga n'ebintu ebinnyo ebimookinga Katonda otama. Ayina akagambye Seeguya n'amugamba naye weeremereddwa ne ngamba omusajja abadde alina omuddamu nedda anti kati olaba Sheebah ze kyemulabyeko emotions ze zimutwala Sindi kyatali era obwedde owulira nga Sheebah ayogera nnyo nga tayagala kuwuliriza Sindi. naye obwedde eddoboozi lyasaakadde era abaana kyova bamugamba toka yatidde kyova obwedde anywa nnyo amazzi tomulaye nga anywa nnyo amazzi gage abadde anywa nnyo amazzi omuntu yenna bw'omulaba ng'ayambadde gaalubindi signs z'omuntu yenna alina ensonyi n'omuntu omutiitiizi ateeka nnyo gaalubindi ku maaso ezo signs za nsonyi signs za muntu mutiitiizi ne kamasiki kano kazaataddeko mumulowooza ebadde fashion sayini ya butiitiizi Sindi azzenga mukazi nga talina gaalubindi kuba yazze omuntu yenna omuzungu bw'aba ayogera naawe oba omuntu yenna ali professional alina okukutunula mu maaso mulina okukola eye contact okakasa nti tolimba naye naakola nti eye contact naye ng'otaddeko agaalubindi oba mutiitiizi oba ng'olimba. Naye Sheebah ayina kaatugambye n'atugamba kituufu Sindi yamuwandiikira oluyimba olwasooka naye yamuyita ku video shoot ashuutinge nga Sindi tajja ate nkwe embuzi nkwe n'omuguwa maama akuyambye akukuzizza akoze bikyoyagala kati ate n'ennyumba gye wagendamu ne weepakula n'omusajja muli omwegaddanga ate naye agisasule n'ekitiibwa kimulemye okuwa nnyina eyamuwandiikira oluyimba olwasooka
kati kamulageko nti nze maama wo naye bannange bateeyo era ngambe bankolere poto nkitunuddemu ng'abawagizi baffe abasindi Sheebah ayinza okuba bagenda oyimbira tuba tetukola tekijja tutukolera kati njagala abawagizi baffe beewandiise ku poto tumanye abaffe babadde bameka tetwagala kutubba bayinza okujja nga we bazerera ku booda nga bajjidde ku ne bakyukira ate wali nedda ndabye nga tiimu era egenda yimbira baffe tetwagala abawagizi baffe batankanibwe poto tugenda kujja ate oba ne ku mulyango tugenda teekawo ekitabo kyaffe tiimu sindi muwandiike wano mugenda kugula bimeka ebiki biyitirivu era nga kiba kisobola pikfe yetuwe etuwa byonna byalina mu kampani mukimanyi buno Sheebah atugambye buno ayagaliza nnyo era agenda aleeta mukazi munne ku stage aleeta king yamuze ku stage lwaki omwana ono nga bwabadde yabaki king kyekirowozesa sindi nti okubanga kwoli Sheebah okubanga kwoli kikwetagisa kubanga ofulumya buli wiiki goba okaka abantu okuwulira kitegedde oli buli omu aba neddembe lye buli omu alina engeri gyakolamu ebintu bye Sheebah ayinza okubagamba ye okubanga kwali alina ofulumya buli wiiki nga sindi agamba ezo ze nabawa zibamala sirina pressure naye omwana agambye mwekobanye baani mwe basindi mwaleeta omwana ku gundi ku ground ate mwagala omumuzaayo mu bisooto ani yamuyisa ani yamukasa ebbato sente zamumazeemu no temwamu advising yabadde azigaana n'abaganze temumpa sijja kukola yekyagala kati kajja awulire nti eddoboozi lisobola ate oyo mwana bamubeereko nya ambulance ebeerewo oxygen abeerewo nnyo koolwo omwana oyo yatugambye yayimba yakuba serena ennaku 2 nejjula ate ng'ali ku live kati temulina kye mugamba n'abakuba lugogo bagamba bagikubye nejjula naye ng'ekoze etya bamanyi oluleeta ne bayiwamu serena kyogamba bayiwamu ayina abawagizi be Sheebah ayina abawagizi be naye tekikulowoozesa kulowooza nti bw'oba okubye serena ennaku 2 ate munna atagikubye mbu talina bawagizi ayina mwekwasa nnyo ekya live agamba yagikuba live Alani Kuluzi wayimiridde n'agamba asinga abantu babakkiriza babakinga naye bamawulire mwenna mwegize ne mufuna kati kankubireko ekintu kimu nze waliwo ekintu kyenkoye ne tiimu Sheebah ne maama waabwe ku Sheebah waabwe okukinyumizanga hit anti bali baana be batugamba tulina hit kazi agenda kuba ennyimba nga teziggwayo mpulidde nnyo n'abantu abenda banga abategeera nga nabo bakyogera mbu omukazi agenda kuba ennyimba nga teziggwayo hit ko hit kati gweolina ennyimba simanyi 2 ogenda gakuba gaggweyo njagala bategeeza Afrigo njagala omuntu wambuulira Afrigo erina ennyimba mmeka ntono Joanita Kawali alina ennyimba mmeka ntono zinza n'okuba teziwera 10 n'ava ggula alina ennyimba mmeka ntono ate bakuba era we bategeka bajja yategese abantu temwabadde ate nga mitwalo ekitono nnyo oba 7.15 3 emmeeza milioni 5 wajjudde ne waboga nga tekyayawula VVIP na VIP ate nga tekyayimba kiri awo tekyafulumya ziri ze twawulira emyaka giri nga tukula zezo zeziriwo naye bakyazikuba ne tukola ki kitegeeza baki amakulu sitetwagala ki temwagala nnyimba muyeeye gwa nnyimba ekikuzaaza abaana abangi bonna ne bafuuka banywi bamwenge nga bagwa ku kkubo n'azadde omu ng'alina looya we amuliisa amunywesa amujjanjaba akola ki nga wampisa ku kyalo amanye eddiini ye ani aba asinga omu asinga kati temutunyumiza hiiti zammwe oba muyina 2 oba muyina mmeka okutubuulira nti olina 2 nga bwe tubuuza abantu ennyimba za Sheebah oyimanyiyo mmeka tuwamu 5 oba tolina kyotugamba naye Sheebah ekisinga omuluma agamba we yakuba serena nejjula abantu bakitwala bubi ate yakuba live naye lwaki mugiyita semi live yakuba live anti twekakasoba yakuba live tulina etwawuliranga siddi tulina etwawuliranga abaana ba backup nga bebasinga oyisaamu amaloboozi ayimba akantu kamu n'azina nnyo twagala nnyo omuntu ono gwe twasasulidde ayimbe nnyo twagala ayimbe nnyo okusinga backup eno okuyimba ennyo eno gundi ereka wa Sheebah nga ye bato bwano tutuuse muno budde alina kukola masoko analyzing ekibadde ku press conference
Sheebah azze n'abantu be. Si kyekyo? Team Sheebah. Sindi bw'abadde ajja. Ajje azze naki? Baba bayita ba syndicate. Babaddewa. Ate tazze nabo. Abantu abasinga basanzeewo awo yajjidde mu mmotoka na bbaawo. Audience baddewo babadde baki? Babooda be babadde basingawo obungi. Babadde bazze ne Sheebah. Babooda va kuba n'abaddigidigi. Wabaddewo ababooda nga bayitirivu awo ne bano bamaama mbadde ntambula ngenda kanyimirireko wano kubanga press conference yabwe badde nnungi nti tekibaawo kibadde ku kkubo. Ekitegedde. Sheebah n'ayimirira n'agamba Sheebaholics oye. Etuwanika. Bokka ababebe babadde bawanika awo mbadde neetegereza bulungi. Babadde ne Sindi n'agamba olina abantu be bataano be bakuwaga. N'agamba banne njagala abantu basalewo n'agamba bannange oye. Ekkubo lyonna ne lijjula. Njagala otunuulira interviews bonna abantu ze bakoze ababooda wedda tukola nga twagala ogezaako okwogera nti batuganya bagamba ekigambo kimu Sindi. Ekirala njagala okukakasa Abannayuganda bano bawaga naye baakooba kunamira. Ffe ebizibu bye tulina Uganda bitumala. Twayinza twongerako tukunamira kuva Monday mpaka Sunday. N'abagamba yakiyigira ku Sindi. Mune Sindi yakunamanga nnyo. Yakunama nnyo nga mwana muto. Nanti le Sheebah akyali. Ate wuwa mwana muto bbere kkulu. Kuze twayinza tukunamira. Yennyambala ye nga mulaba Beyonce ne mubalaba nga bayambalawo batyo ne mubaagala. Eno Africa tuyina ennono wano. Twayinza kutandika kunamira bwotyo bintu bya kisiro. Osobola okukoppako bali bwe bayimba bwe bakola biki naye ebintu ebimu twayinza kugira mu G-string like nga TV zonna ziri live. Nogira mu G-string. Noyimirira ate. Oli mu kaleega embuto zonna ziri bweru. Akabuto kabadde kuli. Gamba akabuto kali. Embuto. Akabuto kwa kabadde kati. Nenga bannange omwana. Thank you. Nawuli akabagamba mbokufuna. Namulira agamba okufuna omwami it's not an achievement. Kusana kamwocheza natokota obwongo ng'omwana bamutadde kambuleera. Naye namala nafuna mbuleera. Bagigenzo girowooza nga yatokose dda. Ate balesina ya Victoria omwami yazze nayo nga ntegeke. Eyasindi. Kati omwami yavudde n'agamba mama. Omusana tegukwosha mama w'abaana. Yategedde nti bagenda okukolera wabweru. Omusajja yenna bw'oba otambula ne mukazi omanya nti oli musajja. Like a gentleman. Naye abaana abo press conference nange gwefuna bufunyi musajja muntu akwagala weesirikire. Obwedda oli mu mulabye obwedda avaako waya naye nga talina amuzza. Ono anyiize Sindi anyiize. Era abadde avaako naye ng'omuntu kyova abadde amugampulirizaako njogere naye ng'alina wali amuzza n'amukonako namugaa it is okay honey, it is okay babe. Naaje abano batulaze laavu. Funa omusajja akwagala weesirikire okuyu. Otulazeko nti abasajja beeyo nabo si bamuzannya. Mbalabye. Akoze ng'ekyokulabirako kye kyeŋŋamba kati ne Sheebah singa adde yazze n'omuntu wamukumakuma. Abadde n'abaana be Sheebaholics. Ate babadde eri ng'enjala ebaluma. Naye Sheebah buno budde alina kukola atya kuva mu kintu kino kwa kyekyamazima mumukubye nnyo. Sheebah teyategeera kikyayingira ssente. Omanyi omusajja oyo yabawabya ate naye omusajja yakola ensobi anko we. Ebyaddala. Yakolamu naye ensobi ayika yamukakasa nnyo kaali anko we. Yamukakasa nnyo naye si kirungi. Ate n'avaayo ate n'atulaga nti bizinesi abantu bali bakimatidde nti bato. Ffe abagezi ffe kaffe twali tukitegedde. Ate n'avaayo n'akyabya. Okitegedde naye nga bo ebituufu beewala n'ebyaddala abo abaana. Mbirabye okusinziira mu njogera manyi nze I analyze. Critically mbatunulidde bwe nti ne mbalaba ng'ekituufu ebesanga mu kisenga s'okwewa eŋŋoomi. Naye obuzibu buvaawa. Bibaawo business wise musobola okuba nga temukolagana. Kubanga oli si mukwano gwo si musango. Bakolaganako n'amuwandikira n'olimba ne matwako. Byaliwo ne biggwawo. Baali babagamba babeere bamukwano mpaka ddi. Sheebah akola atya njagala ombulire Sheebah ky'abalina obuno obudde okukola kuva mu bata agyesonyiwa agisuulewo oba agende mu maaso. Ate kati takyayinza givaako. Sente ati yali adda sente za asobola ozizzaayo Sheebah alina eryato asobola okufunamu ssente. Basibye nnyo ku lyato eryo saanya tuleete bujulizi bwali. Omuntu omu okulirinnya 2,200 baalizeemu ne baliranga. Abantu ababiri 2,000 izityana. Bali alayisi. Abantu oba bemeka 800. Tunaagenda mu lyalagadi. Naye alina eryato. Naye lyali ayisimu.
abantu abagadde eri ayina liri eddala liri ku beach ye nono lirye tulinakakasa tuwempa pulezida ganti liri amala bawaza ennyumba n'ennyumba temunnakakasa paka yagitusibako ennyumba gwe wali lwatulidde nga tubanja ebyapa by'ennyumba ya Sindi kuba tagitusibako tumubanja music yatugamba kimu muyimbi naye omwana akayawuzi agambye Sindi amulage ebintu byonna byafunye mu music ko Sindi aba Sindi amuzeemu ekyawo kati ate kaye naye n'ekikulu kyova ngamba kayo ayogera nnyo naawaba kati yewe tunamubuuza byafunye mu kwogera atuwaki ayina ennyumba z'abapangi ewa bayitayo kawempe balina engeri bwe bayita mumanyiwo bumanya naye simanyi bwe kifo bakiyita batya kale kasaye simuyimbi kasaye simuyimbi muyimbi yayimba n'oluyimba lwa gospel n'awangula ne ku awards oyagala jeregalaka lwaki ye tetunamukolera bato nani tumukolere nani babatunulira gospel yenna aliwo naye ajje naye tumukuba awulire Sheebah akoze atya kuba akaliya ye musically alabika atandise okuwulira kati abantu bedda bagamba akaliro kafa bwedda mpulira yakogera mbu akawuliro mukawulira basindiketi akaliro mukawulira nga bagamba okumanya abannayuganda gwe abannayuganda nze ntegedde nti bamanyi quality olabye mu Sudan ng'abuuza ebyekisiru babadde bennyini baagala musikayo lwakabadde babayambi nga bagaddewo babadde bagenda musikayo Sudan agwekubya amadiriza ng'agamba mbu oyimbidde emyaka mingi n'oyimbira ne bagendako ne ba Steve Jean lwaki oba tolinga ono Sudan oba yabadde agenze buuza kyesaategedde yabadde ayagala gamba Sindi ono takusaana muba tolinga naye nga noonya engeri gyakiteekawo akoze interview n'agamba Sindi asaana batolinga ba Irene Namubiru mugamba ate ono ono talina muba tolinga ono si girasi era buga kati obadde obuuza ki kati ndowooza olaba abaana bajja bava ewaka nga tebalidde emmere Musudaani aveeka nga talidde Musudaani ali ku sayidi y'abanyigirizibwa ate Musudaani namugamba bw'oba ogenda okukola ekintu mbuulira nkuwabule tomala googera owaba netawulira muwoniza emirundi mingi naye Musudaani enjala bw'eba emuluma atama ab'amawulire mwenna mwazze ku ludda lwa Sindi nga Musudaani alina okujja ayambe abeerewo ng'ow'amawulire nagamba tomanyiiranga munnamawulire bagamba tebatwetaaga yeetonda ebyo ne biggwa yeetonda wa yagamba avuma wano Seguya nti kasasiro yeetonda oyo agambye Jesi Seguya mbu naye bino bintu by'abasita yaveeyo azzemu n'amuvuma kasasiro kati olutalo nalwo luli awo banne tulina entalo nnyingi ez'okulwana omwaka guno tuba tumala luno nga mututeeka mulala tuba tumala twakamala olw'emmere ya Sereni tetunaba naddumaliriza otwongedemu tuyita kasasiro temunnayiga njogera ya Sheebah abamawulire nga munyiga nga lwaki tuyiga lwaki yeta tuyiga naffe naye akiwulidde nga abamawulire bakukozeeko akakundi akirabye sayima omulabye sayima mbadde manyi yalya banaye seno nzibu sayima yalya naye omulabye obusungu kyakoze Sheebah nze mwewuunyiza infact mbadde nerinensoka nenzirika ne banziza engulu opotrayinga biki ono kasiya kikwe tulimu neŋŋamba onya so wadde walya amagezi gadda yalya naye agaika agenda zizzaayo yalya za Sereni ndoza teyalya za bato twongeddeko olwa Seguya kyokka Seguya oyo yakeetonda ne baddamu ne Sheebah azemu atanudde entalo endala alina obusungu bw'emmere ya Sereni aliveeyo yeetonde Sheebah ekintuufu bwe kiri agambye Seguya akantu n'amugamba bino ebintu by'abasita bwevaayo ddeeri bwati nayita Seguya kasasiro ate ne tulongera ku lw'emmere ya Sereni namugamba yeeremeredde ne nga abannaye pulezidenti we yeeremeredde kyokka nno oyo mukulembeze abamawulire ŋŋamba abadde yeesimbawo obukulembeze bwa federation vice kitegeeza mukulembeze naye nawulidde mbu naye era bakaaba amaziga eyo sente waliwo ezaafulumyeko ne batemaziri ne alubamu ate tulina ogiwuliriza ejjo omukulu yagijjeewo egenda ku ekitu leero omukulu pulezidenti yagambye
mujoga nabadaga njiro nkingira ku Saturday yaba tuwade tunagibera mu ggulo nga gula twade tugenda bera music atuwuliriza twabudde sawa mukaaga tewali kijja jam sessions zonna ezibadde zikolebwa nze nga mmanyiza muntu wa wansi naye baba atemye ziri abasuuka gabadde basulamu mere baatemye biri basigaza omega awatali okukakana nga bonna baba banja ababusungu vice abudde nabwere bonna babanjibwa waliwo abaddemu esatu kitundu nga ezavudde zadde zisasula ebiri nga bakutandika kutemaatema emmere gyobadde oli okuva bwe wajja bulijjo manyi bino ebintu byetuliyako bya gavumenti njukira nagendako kuseeni batugamba mulya emmere bino bintu bya nammwe era kati baika abatemye nammwe temwategedde butegezi naye kaba abatemye mwali bweka mwali bakusasula twalya tewalya wawona anti obuzibu bwe bwali twaliodde twavuddeko walyoka kati singa naye bakusaze ku NSSF naye bambi mbasaaza ate bankwasizza nnyo ennaku obudde baba bumaze nnyo awantu awo waliyo studio bali bayigenze basinga baali bateeka studio wallahi bafulumizaayo nnyimba ki studio yadde bagiteeka eyo nga bakolereyo rehearsals bakola biki bambi banne mpulidde ennaku ani gwosinga owuliriko ennaku bonna president ayafulumiza alubamu president lwagudde oba minafuna ne tulipu mwali era agenda kugira alubamu ye yakomyewo yabadde ku tulipu yakomyewo alina ate alubamu nti alina okuddamu akole nange yannumye nnyo ate vice federation eri kuki ate owulira sente zizo zageza ate obuuza eri kuki bakyalina fulumye ddala bakyabatema kati bayinza okuba tebagenda kuddamu kukozesaawo zijja fuluma nga bazinonene bannange vice wamuwuliddwako nnaku ali mu bbato industry eno yafunyeyo kati baika bamuwa akasente kakabbato ali mu kukola banga babawa 150 mu bbato kati king saa yaze mu umma ye vice naye gwe sindi omumanyi anti bamugambye bwakalira wakawulidde oleeta king saa mugezi oyo musudani omugezi talwana musudani yagambye mbu kati king saa ye president nga musudani king saa vice noza Museveni bwagamba nti alupo ye vice president alupo yaba president omwana musudani balera zanywedde biki bannaye nze mbagamba nnyo abantu abamu anyo mubuuza kibuzo osoose kimpitiramu nkugambye tekijja kukola bisane tebawulira ate nzize leeti nga siraba waalyo nze ntera omukomako ne nga sindi atufuze nnyo amaze otufuga mu bbato ne mu uma akomyewo okwata otya leader simufuzi mwana mukulembeze naye okwata otya Sheebah yakolako emabegakawo interview yalina live n'agamba nze pulezidenti wa uma nenga nagalaba bano tamanyi pulezidenti kyambuuseko ku Friday ng'ekintu kifuluma nze n'obuyinza obwampebwa nga sindi king saa kati ye vice president bali luno munnanga ali kuki naye bali luno omutatereera wamu muntu yena bw'otatereera ku kigambo kyensene ekkuba nnyo simanyi ekigere agenda kizza atya mu uma ate ekifo kye bakiwadde king ate balina alina tuyitanga kati nga tugenda okukola ku mukulembeze interview mu uma kiyiika eri alina odda neweetonda lwakuba kati baba bakwekengera nti era singa babaawo ekibaluka oli wakudduka fina nga tebamwekengera nadda fina alabuka mangu fina eke eri yagendayo nga mbega ne kati king saa kino kimulekawa yategedde yalabye ekitangaala kwetwala king saa eri yagendayo olunaku lumu naddukayo yategeera okuba nga ndi mukwano gwa tekisobola kuba nti gweoli mukwano gwange oba onyedde omwenge olwokuba oli mukwano gwange nange ngenda kugunywa nti bw'otemula nange nja kutemula atusobola okusiga nga tuli ba mukwano naye nga nze byokola sobola bikola sikugamba nti buli kyogendamu ngenda kubanga tukkiriziganya kyekimu tusobola okugaana okukkiriziganya naye tusigala nga tuli ba mukwano lwakuba mikwano gya wano abantu balowooza bya kisiru nti bwe mba mukwano gwo buli kyokola nina kikola bwe mba mukwano gwo kyokkiririzamu kyenzikiririzamu nedda nsobola okuba mukwano gwo naye nga bw'oba okuba endongo nze sigikuba but we are friends
like oyina byoyagala nina byesaagala byoyagala mu basajja nze sibyagala byolya sibirya ne we are friends ani abaga nti omuntu waba mukwano gwange nti waba yaga musajja muwanvu nange njagala muwanvu nti waba ayambala bwati nange nda kwambala bwati mbu waba ayogera bwati nange nda kwogera nga ya toli bantu banjawulo nakusanga ku Uganda mu Kampala ng'ozungana ne tufuuka ba mukwano kkiriza byendi nange nzikirize byoli okusinziira mu kubina ebintu by'abasita twali badde tukoma wano eno bino ebintu tubisanga 15 nange ndi sita nange ndi sita baseguya nze ndi sita ndi sita ale ne seguya sita mu kike sita mu mawulire kati gwe naawe oli sita mu buyimbi bwo nange ndi sita mu kyendi omwana oyo yeetonda olwo bagenda kwetonda paka ddi ajja kwetonda gwe mulimu gwakola gwe omulimu gwe gwakwetonda gye emirimu gyaffe gwakwetonda akuba nze bwe mba njokedde ekituufu kyezibwako nzija musole naye seeguyaba mwana atugambye seeguya toli katonda mbadde manyi wayimiridde aleka ngumi adajja ate akazinda nakatwala eri anti badde oli abadde adduse nga bwagenda okudduka ekololo kati abadde atulagamu bwanadduka era we tunayimiriza king badde tuli mu kwegezaamu kale banaye batene ejja kunyuma nnyo wadde nti bagiteesezaako naye beewala n'ebyatta kati ate ffe ab'entala awo wetulya wetuli awo kuba eggwanga weliba kati nakomyewo ewiiki nnamba mpulira buli kimu kirise buli kimu mpulira kiri bajongezaako obadde wangamba sikale singa ya Friday eno saagala nze bajongeze nti beera Friday eno njagala ebagireke ku nnaku lw'eriro lunaku olw'eriro nsaba busabi ekitabo kyaffe kibeerewo ebyuma bino kuba ekizibu ekiriwo abantu asinga bali worried bagenda bakwata abatee ku stages ono abe n'ebyuma bye nono abe n'ebyuma by'obuzibu bujje ebimu nga bivumbeera owulire bato si ba stage emu bakyasaba busabi naye nga bo babadde baagala bawa stage babaweemu buli omu bamuweeyo essaawa saawa tuwulire ate ffe tetufaayo ffe twazze kukola ffe tulya ku content waabwe ate kotegeera mbuno si live kuba strike awo we batukubira strike nga tumanya si live tuba tugenda kuba live ng'abantu balaba mukuba live tetwagala mwasaba amazzi tetwagala mu knockout twagala omuntu ayimirire nga oli kabafuga nnyo omanyi bino ebintu bya live si byaku olina okuba nga oli mukkakama okumalako olunaku bwatyo olina kuba nga oli mukkakamu era ojja mulaba kuba zikubyekubye mulimu gwe gwa mutwe kati kuba live omwana oyo nange byayita mugundi gwayagala spice gundi yabitandise ebibuuzo ebyo Simon naye yakyogera ayitamu gwayagala gundi yakyogera kasani kusaasiza bwati wepata katha era abalina kukwata sindi kuba kati omwana abandi abattawaki shiba aba abakoze ekyo ate katha wakwata kalina mutabusi katha abaana ba bandi mubavangako bannange mbabuulira muve ku abo abaana ba bandi ate njagala kisofi nantonga ekyo kinkwatiremu mu muntu yenna wano yeefuula nti wa kitalo mujja bawulira abo abaana kusaasira alina interview yakoze n'agamba shiba abadde alina batolinga kalo nantongo alina batolinga Lydia Jasmine ne tugamba ate bagamba bato era ne bali bato ate Lydia ayimba ne kala ayimba kati alina batolingani chali wange kamuleke nenga gwalina batolinga alina abantu be balina batolinga naye sebo oyo omwana kalo naye wa bandi Jasmine muyimbi nno Jasmine ayimba bwa concentratinga ayimba kana shiba ina batolinga nga bani babiri bokka abangi bajja nga mukazi mwana we ngatero kunkyalira ke wange naleeta ku sweeti
kati kitwale nti Sheebah awangudde. Waliya? Nawe nali awo. Kitwale nti Sheebah awangudde. Kitwale nti Sheebah awangudde. Njaga Spice amukwatemu. Sheebah yawangudde Lugogo Spice. Ate Spice wakwata Musindi. Si kirungi nakyo. Nkyakaagala kamaama. Wagamba Sindi omwanganga okoye. Bako muntu akuba live buli lunaku. Ng'abantu bagenda ne bamusasulira ne bamulaba. Sindi gwe sisobola mmuwa bamuyita Irene Namubiru. Ayo beetwala mpaka ne tumala wiiki nga tuli awo. Tuli kyanoonya ani asa. Va ku Namubiru. Va ku Namubiru. Ayinza otandika. Allah. Bino byansi. Ono naye Sindi naye n'aleeta. Oyo Namubiru tumuwa Juliana. Bana nabalye ku neti ne bagamba Namubiru ng'asabula ku Juliana. Nabalabye ku neti discussion kwe kankubulye oyo omukazi muwe ekitiibwa kino. Uyu Namubiru yetaaga bali banava grey. Ba Juliana. Ezo ze level ze. Ne bano bonna baleema. Bakusaasira. Namubiru kwatamu sindala Namubiru kirasi ndala. Kati okusasa tumuteeka ne bannantongo ebeetwala. Eba ngambye okusaasira kutta. Waliwo yangambye okusaasira ku stage ako. Eddoboozi. Ayina eddoboozi. Abaana ba bandi bazibu bonna ke babe basajja bazibu. Kyova ba frigo nakati. Kyova nze bagamba abaana ba bandi tebalina nakukaka kufulumya nnyo. Batuweke tuwulire ziri. Bakolera ku pesi yaabwe. Anti bakimanyi bayimbi tebakaka. Bano baki? Abantu babeera waawo nga batukakakaka. Watu wakitonsa kati nga tokyatuwa naye akyabanyumira kuva nnamubawa. Tivizi kyamusaba. Nkyamulyamu muzanye mukyamulaba kuva nnamuzannya akuva luli. Lwaki neekaka talenti weerisi yakkaka. Noleka bani abazannya. Nendeka abaana babeeraawo bafulumize kumusi. Bakimbowa. Bakikola bikiyani Kimbowa. Waliwo taata Kimbowa ayina mwagala nnyo Kimbowa mwagala nnyo. Naye kati abaana balina tubawaddemu free time. Mama Brighton. Si yegundi. Alani Cruise. Ate nabuuzako gundi. Naye gwe kankuddemu kwolina Mama Brighton. Kyokanga musajja. Neba naawe omwana Wisdom kaye. Tagenda alabakulu. Yagambye kankuddemu. Anti agambye. Tubadde tusaba. Addiramu oli ate nga sintakkiriza muddiramu. Abaddaga. Okirabye nti nno Sindi nena be bamuwadde bonadde corporate. Anti ate bagenza ate ne bamuwa ddagala asirwanga. Douglas abadde corporate. Abadde corporate. Oli ne bamuwa zaato. Naye zaato talina akantu kazannye akalungi ennyo. Alese n'aba wali badde kawolga sibiriimu amwekuba. Anti abadde amanyi side gyaliko. Zahara abadde kusaya namulabye. Abaddewo jasibwa ssente. Ataga. N'etteeka lya TV. Kati byetaaga ffe bannakyemalira. Bannakyewa. Abadde waludde TV abadde yabasengese. Gogenda kubeera ku side ya Sheebah. Gogenda kubeera nga tolina kweweesalirawo naye nga nabo bamazima abantu fadde bagamanyi. Zahara mulabye ngadde ebbalirago. Ng'asekera mu kikonde. Eno ddagala asibwanga wamugamba. Mbu Zahara nga sikuwulira. Abadde asekera mu kikonde. Abadde asekera mu kikonde. Douglas omulidde wazze n'agamba abaana ba Sindi babadde batandise okuvaako waya. Nagamba anti ffe abasindi yefe ab'empisa bannange nsaba tuleme kuleekaana ne nga. Yagambye Sindi ng'atuuse eddakiika nga 5 nga kibata natuuka n'agamba bannange fe agambye Zahara mwebale kuuma budde. Ate no keeping time kimu ku bintu ebiraga nti omuntu mugunjufu. Okuuma obudde kimu ku biraga nti omuntu mugunjufu. Era Sindi nako bwe tutandika kubagaba bubonero ako nako akatutte. Kati oli yabadde ajjira ku piki onajjidde mu mmotoka. Piki talina mmotoka. Nga alina emmotoka nzimanyi. Zagenze kuzo. Yabadde agayita mu kibuga gye nabangi. Era yazze nabangi. Naye batuusawo ne batudda ku side entuufu. Ekizibu kyokka kyafu. Anyiize mulabye. Ne basigala nga alina abaana 5. Ate babadde 5. Anaawe okiremeddeko nga Sindi wakoze. Babadde abantu nga 2. Sindi gy'abaddemu abadde abala. Kati ate nze gye mbadde mabega waabwe nga mbala bandi mabega mbala 3 kati Sindi ate yanzijukiriza nti kuliko 2 abeeyongerako. Masembe.
lwaki tetwesonyiwa Zubenda naye bannange mu byonna omukazi azaala nga nakawere najja n'ayimirira nakkuba layivu najja n'ayimirira ng'akyalabikako mumuwanga ekitiibwa ng'ayina ebiwanga 3 ebimuyiseemu ng'akyalinga Sindi mumuwe ekitiibwa. omwana Seegu yakoze interview n'agamba mwagala tujjeyo ebyama tujja kuleeta abantu simanya abasajja be bakweka tuleete n'abaana be bakweka ne ŋŋamba okivuga okizaawa ebyama nno nga byatandise ovaayo wano Uganda ekankana mukyali ku byabufuzi simama mwagala onaave naye nga twatandise kujjayo byama by'abantu wano mu music industry musirikidde bingi naye abamawulire mbawadde ekitiibwa olunaku naye tulabe nga twakutaddeko akazito nga twakutamiddwa abaana banne leero bansanyusizza for the first time bannamawulire munda ze solida omwana Mako Williams omanyi kyakoze agambye kaye vaayo naawe leka yeeyogerere ne ŋŋamba owaaje kugambye abamawulire leero munda ze solida interview ewedde nga tetwetaagana abantu bonna kwogera nga ffe twekolera interviews nga tabiriko oli wa TV gundi oli wa TV time munda ze solida mbwammwe yatuvumira emmere mmere nga yakuluma nnyo tebavumira bantu mmere yali yaabwe teyaliimu munnya wamala n'ogirya n'omanya naba muneesonyiwe mashamimu tetwalize n'ennyumba yaffe mwabadde bujja ne peeva wabeerawo ne gundi oba buno butapu era kale mukwambala era tubasinze mukwambala tubasinze mu fashion mu bbaala mwe musinze mu fashion y'ebbaala muyita mu fashion ya press conference tuyita namwe temuyise ebadde teyita egenda ku gundi za TV ebadde teyita Shamimu soko osibula abantu naye Sheebah mwagaliza birungi byereere nga 15 ne Sindi mwagaliza birungi byereere nga 15 bonna bakyala lwakuba oli aganya okukkiriza nti mukyala Sheebah akimanyi mukyala yaye ensonga lwaki feminist simanyi abaaki abantu balowooza nti okuba feminist olina okuba nga ffena tuli ba feminist ne tetweyisa bwe tutyo feminist tebakugamba nti weeyambule tebagamba nti feminist vumirira nnyo gambe nti nno bannange kati naffe twateekawo ekya proud married nakyeyombekedde osobola okubeera ng'oli mufumbo naye ng'oli feminist tewali gwe bagamba nti olina kuba nga toli mufumbo okuba feminist nti nze bannange sirowoozaayo kufuna musajja sirowoozaayo kukola bino empozi nga neebase kufuna omusajja no nedda bannange tekitegeeza ekyo okuba feminist ne Sindi feminist naye mufumbo naye obufumbo omwine engeri gye mumusibyeko ne mugamba era nga naye wagamba ennyumba naye mwine engeri gye mumusibyeko obufumbo ati bulira afumbirwa ddi it's an achievement ku mukazi akuze atafumbiddwa tulageyo omwami atulageyo kale gwapepeya naye tumukwateko obufaga fuck you fuck me fucking you mubeere bulungi mweraba